Amavivi tegalimba yimba nange oyina obujulizi. Yimba nange amavivi tegalimba. Nze nina obujulizi. Amavivi tegalimba. Nze nina obujulizi. Evivi tediruma. Ne bwofukamira tebiruma. Ne bwofukamira kati mumwawa. Anga esuma. Atakutya bwentya. Uli otya. Je ndi ogamba oti. Ne wano. Olabika bulungi. Alhamdulillah. Kugambe tewabadde filita ne maama. Kizigo kyanoga. Ebizigo nza bitunda kati nno bbanga ndabika bulungi. Okimanyi tekwabaddeko firuta. Tekwabadde. Nabadde ku nnomo. Kulikayo Butambala. Nabuddeyo. Okimanyi wasinze Sakira. Ate yabadde zenga aliko make-up. Yabadde yebyudde. Anti owagundi kujjuka uli omukolo gwabadde gukyadira. Ng'akyaliko. Nze natidde abantu. Ab'e Butambala natidde abantu. Abantu b'e Butambala bazibu nnyo. Sakira ne Wumalu tebagenda mwana emmono. Ate nga balaga. Tebagenze mwana emmono. Bali ku Totala. Bali Kazinga Totala. Totala Business Center. Wali wakati mu kibuga. Wali wakazinga. Wali Totala Business Center ne French Plaza kati awo. Wakati. Awo bakole Mandizilandi. Love ya naku bili. Love ya naku bili. Yali zali bili. Ezinawera. Nze Wumalu namulaba. Nera Wumalu tali ku mulamwa. Toso akbango tunda spare ya wa boda no bango limo mulamwa. Teri mulamwa wadde. Noli koma na abeni nagende Butambala. Nga tolinako. Bagamba Sakira bamulabye ku boda. Nga ina tannata. Nga akyakutte bwati. Nga afa aleta endagaano ya ttaka. We! Nagambe ettaka ly'obula. Wandiguza lumu eri ekijja n'omanya olwanagana na malaalo. N'ettaka lyo yalyangaanya famire nzaayawukana ziti. Wanti waliwo ettaka ly'ogula n'ogamba lino nno. Naliguze naye nja ddiwulira. Era genza okulaba watuuse mu ofiisi ya chairman n'abakyala nga faaniwo. N'abakyala yabadde faani. Muntu faani atwagala nnyo baabi wano. Kimu bibiri nga mulaba nga mbatuula wano baabi. Kabuze kale n'okuwa kacaayi. N'abakyala weddawo enkolako bwendi. Nga n'abakyala ngamba naye wabula munkolera ebinyuma. Ayagala executive media. Ne Sakira mubi. Bannange n'alabye omwana atanyumira kakaaya. Sakira mubi. Bamukuba ku kino kya mukolo nga yabadde azimbizimbye. Awo sijja kutegeera bulungi. Yatunuza mu katono kagundi bw'ati. Yatunuddeyo okwo katono. Waliwo ne munnoono. Oba yabadde twaha. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
And what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu ne bakamba bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisuba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kye yateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. Bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnye ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnye ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts tumande gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals
just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the PO reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman live ofeyire emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko Fogo Kalempita bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana bya Scoba bimadulo tuoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala Iwagidwa Uniform Pepsi Biniva Logistics Afro Mobile Nisanyuka TV The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamalizanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come check it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Amavivi tegalimba yimba nange oyina obujulizi. Yimba nange amavivi tegalimba. Nze nina obujulizi. Amavivi tegalimba. Nze nina obujulizi. Evivi tedinuma. Ne bwofukamira tebiruma. Ne bwofukamira kati mumwawa. Anga esuma. Atakutya bwentya. Oli otya? Je ndi ogamba oti. Ndi wano. Olabika bulungi. Alhamdulillah. Kugambe tewabadde filita ne mama. Oh Kizigo kyanoga. Ebizigo nza bitunda kati nno banga ndabika bulungi. Okimanyi tekwabaddeko filita. Tekwabadde. Nabadde ku nnomo. Kulika ye Butambala. Avuddeyo. Okimanyi wasinze Sakira. Ate yabadde zenga aliko make up. Yabadde yebyudde.
anti nga owagundi kujjuka uli omukolo gwabadde gukyadira ng'akyaliko nze natidde abantu ab'ebutambala natidde abantu b'ebutambala bazibu nnyo Sakira ne Wumalu tebagenda mwana emmundu ate nga balaga tebagenze mwana emmundu mubali ku Totala bali Kazinga Totala Business Center wali wakati mu kibuga wali wakazinga waliwo Totala Business Center ne French Plaza kati awo wakati awo bakole Mandizilandi we lavu ya nakubiri yali zali biri tezinawera nze Wumalu namulaba era Wumalu tali ku mulamu tosobola kubanga otunda spare wa boda n'obanga olimu omulamwa teri mulama wadde noliko omwana w'abeeni nagende butambala nga tolinako bagamba Sakira bamulabye ku boda nga inatanata ng'akyakutte bwati ng'afa aleeta ndagaano ya ttaka we nagamba ettaka ly'ogula wandiguza lumu eri ekijja n'omanya olwanagala na malaalo n'ettaka lyo yalyanga lya famire zaayawukana ziti waliwo ettaka ly'ogula n'ogamba lino nno naliguze naye nja ddiwulira era genza okulaba watuuse mu ofiisi ya chairman n'abakyala nga faaniwo n'abakyala yabadde faani faani atwagala nnyo kimu bibiri nga mulaba agamba tuula wano baabi kabuze kana n'okuwa kacyayi n'abakyala weddawo enkolako bwendi nga n'abakyala ngamba naye wabula munkolera ebinyuma ayagala executive media Sakira mubi bannange nalabye omwana atanyumira kakaaya Sakira mubi bamukuba ku kino kya mukolo nga yabadde azimbyezimbyeni sijja kutegeera bulungi yetunuza mu katono kagundi bwati yatunuddeyooko katono waliwo ne munnoono oba yabadde twaha mulenzi anti jjukira talaba bulungi ye mwamulabye bulungi ntwamulabye anti amaaso ge matu bambi twaha yakaabye ng'akaabirayo ngalaba ettaka ligenda twaha yakaabye amaziga nawe nawuliddawo ng'agamba endagaano siginica yataddeko temala kati n'abakyala n'agamba temaleetya gwe omukono gwalinawo kubabe ne wotekawo kinkumu kimala bambi kigambibwa mbolo Wumalu yabadde yaganyize bwagundi anti yalina akataka keyagula ate empigi akasooka keyasookerako yabadde agenze kugira nti yalina osiiga langi kati Sakira twamugamba Sakira ettaka ly'ogula ery'ebutambula Sakira yazze ng'amanyi ngenda kuyiwawo omusimbi yazze ng'amanyi sente zigenda muweebwa kati kuba ye pulaani yabadde egamba mbulina okusasulayo kuki ku kasente kumbe n'abakyala bambi akolanga amateeka wegakolaki wegalagira ate ng'ogyeko n'amateeka akwagala n'abakyala nga faani n'abakyala n'agamba nedda nga tewali bya ssente wakiri ogende wa ne weebakayo ewaka n'abakyala nga ayagala ogende ku ofiisi ye enkulu weebakayo atlist wakiri weebakayooko naye nga toyiye musimbi nokimanyi mu vidiyo yabadde butambala wali ku good community abalungi babadde eno naye nga kamera bweddako eri tulina mukwano gwaffe bamuyita Eric akoleyo muzu nga yetagaleta kimotoka bannaye sali yakyambala ne waliwo abantu abalina okubaga balina sooka sabalukusa ojjambala Sakira yabadde muzibu nnyo nga yeekalakasa nze ojja kundaba olaba tomanyi nze makulonda babulabi naye ne kutulire nga alaba nno Sakira oli awo tolina nakyoyina Sakira n'akataka kolina kaliko amalaalo intaneti ogimazeeko emyaka nsegeera ogifunako wadde akantu konna ekyasinza okunuma Sakira agira atya ku booda okuva wapaka butambala ku booda anti Sakira omubiri tannagufunamu lindako Sakira yagana kuganyi genda ttaki niye n'agamba kavuga ku Mazalandi jjukira ono twaha ye yaliko ettaki omubiri n'agukozesa bulungi lindako kyogamba Sakira alina connection ku best hotel connection nene nnyo nkuga obadde ki yasooka no ku mabiito kati olaba Airbnb olaba wali e Busega waliwo Airbnb awo babadde bamuwasizaawo nnyo ng'agera n'afumbawo olimba ku Sakira omuyita mmere Sakira si mmere kulya tolaba nga mubala amalya 3 nze nga nze mbala amalya 6 kubanga Airbnb akafumbira Airbnb eza
Sisobola kuwakana kwa bagamba Sakira ku kyalo ko yakulira. Wali mutonga ye mukulu. Kwa batwaho bamanyi. Nkutidde. Bava mugana amaka badda mugali. Kyokka ate waliwo nange yampadde bwino ku Umaru. Oh, nangamba Umaru. Mumulinde kufa. Wandiremererwa muteekayo. Stress emuteeyo bufumbo. Waliwo yabirabe n'agamba nti kati omusajja agaana akkirize. Ayina okuleeta. Anti kati Umaru yabadde ayina okukakasa ennyo nti results za DNA zino. Ze nayogerako luli. Okikati ze nagamba luli eri. Nti omwana alabika basi wa gundi. Kati ng'alina okukakasa. Balina mirempeke DNA zikwataganye. Kati kye kyasinza obuleeta ennyo obuzibu ku ttaka. Ng'agamba ate kati ogakasa otya nti results zino si zange. Kubanga jjukira nina obujulizi nga bafumba mu Airbnb. Wasooka. Kyokka ne Umaru ate gye yasooka okugira okutunda akagaali akaasooka. Naye bakayina nti omupiira tegwali gwako. Otegedde. Bano ebiri wano biri complicated. Ebintu byange byatusobedde dda. Kikulekawa. Amavivi tegalimba. Nze nina obujulizi. Sumba bagambe. Nze nina obujulizi ngambye tegalimba. Gamba. Nina obujulizi. Kati kyembuuza. Bw'amaze okuba amavivi. Nkati ye Sakira ne kimulekawa. Tewalira we kyamutadde. Twaha n'afuna muyi. Era Twaha yasigadde enseje ekimanyi nti Twaha atambula eno neeti. Twaha mulalu. Twaha tategeera bulungi. Twaha mutembeeyi. Waya ezimu tezikola. Okimanyi Twaha yandiba omanyi wane Kampala waliwo eggwanga litumanyi nga liri creative mu bivulu. Omutolo ye mutu gw'osanga mu kivulu ng'atembeeya mazzi. Ekire kitabukamu kitono bwe kiti n'omusanga kutema nvuuli. N'ogamba azijjeewa. Kachoga. Nange sano ojja kunzita. Kyogamba Sakira ne Twaha bakyuka bati. Bakyuka bukyusi ddakiika buddakiika tebalina nnyo kidda. Talina njawulo na wabboda. Abadde ampijira omugamba soko nsuleko ebusega. N'akuzza. Kyokka w'oyagala agende wadda kyova olaba Sakira yavuddeyo mangu nnyo. Nga n'omukutana banafunako wadde kadde na mwami. Omanyi ebintu nga bikake. Jjukira Sakira yakaka omusajja ono Zubairi okumuwasa. Kati Zubairi bambi. Umaru. Umaru. Mwanyo manya mayitirivu ya Umaru. Bamanyi bya Umaru. Anti nze ntera muyita Zubairi. Anti Zubairi olimanya eringi ng'aleese emmere gy'ajjewa ebutambala gy'aleeta ku bizimbe. Nikira ina amanya mangi. Anti sigage. Mufere wa mmere. Naye Umaru abaana bamubanja. Nze nkugambye. Abaana b'okutotala babanja Umaru. Nagenzeko mu katale ku totala awo. N'empulya nga bagamba n'ebimere byaleeta bivundu. Tebituukaganye na mutindo. Obanga nakasasiro w'ebutambala. Temudda bya Umaru bannange. Osegeera. Temudda mu bbiri abaana b'okutotala ne French Plaza. Naye nze nkusibe teeka waaga. Naye gwe nno okimanyi nti no ku mukolo gwa Umaru okujjukira gwe gwali 2025. Ng'ayingira ennyumba ye. Abaana abaaliyo bonna baali ku kizimbe kya totala. Tekwaliko baganda bagundi ba Umaru. Nawulira bagamba mbu Simabuli eyajja. Kate gwe wandabako. Saakulaba. Nkutidde kankulageko wano eno. Ndagaako nga bayingira ennyumba. Baali bayingira ennyumba nalina okubaako. Waliwo we baatuuka Sigundi. Senga ow'ensonga nga oba alina kukola ki n'empulira amaloboozi nga mayitirivu nnyo. Ennyumba tajja giyingira. Guma. Okirabye? Dear sister Sumaiya. Nali nina okubaawo nnyo. Naye olw'okuba tweko baana tetugenda ku mukolo. Tetugamba ennyumba eyo tetujja giyingira. Ennyumba eyo mbi temuli kisenge kiramu kye tulina kubeeramu. Kambuza ennyumba eyo eriko omulyango gw'emabega. Teyina. Kituufu kati ajja yitamu. Sakira talina waatayita. Talina waatayita. So butema kungamba ba Sakira na invisible. So kati munnange abantu bonna abaaliyo baali bakizimbe. Naye nze sangulaba nti ensi enkubye. Tojja kugwiragwira basakira. Sakira. Ndi musiraamu ate eddiini yange njiwa nnyo ekitiibwa. Naye nange tolabanga Umaru muganda wange. Saali mwagaliza mwana wa muntu okujjawo kale awo basakira. Ne Umaru abeere musajja muisiraamu omutuufu. Lwaki ali omukyamo gw'okukkubo? Agume bamusibire emmere agenda zika masaka lwaki ali ekayabwe? Omwana yagenze ku internet n'agamba mbu Umaru bamanya gye bafumbye ku mukolo gw'okuyingira ennyumba. Mbw amannyo ga Umaru gabadde gasinga omukolo obungi.
Nebana mwata mujja kusonyibwa. Abadde bana bagamba. Bambi Umaru yekuuma ennyo ng'asirisa abunire. Umaru amannyo gali kungulu. Sakira netwaha baagala amannyo ago. Kubanga ne gundi netwaha naye wowe amannyo kyekyo. Oba batabani bono gundi. Manager wa Kafeero. Naye Umaru amannyo. Kafeero wamulabye? Namulabye. Oba be batabani baba. Oba be baba be. Bambi Umaru badda mulabanga. Yafubanga nnyo bambi okuwumbako kubanga nakulabye. Mama yamugamba nga kulowooza kimama. Nakyo kitegese okukyala nenga kisitukidde mu bakulu. Manda bana bakyala we Butambala. N'ogamba ategese okukyala. Anti kati awo walabye enfukamidde. Olwo nabadde mpreparing ajjukira bano bagundi emikolo baddemu nnyo. Okitegera Sakira bamuwasizza emikolo kati guno gwokwa. Naye muno omukulembeze w'egundi. We Tanzania yafa. Yali ani? Ali kigambe kizo banga okiwulire no kivuma nga ateri kiramu. Sie Magufuli. Nga anti nonya kyoyogere kibibi byawo atenga wulya waliwo erinnya ebbi. Kasita kamera yakyuse bwe linenda babu. Nengamba. Nola Magufuli nogamba omukolo bagwonoonye. Nengamba sukuna zako za mzimu yako. Tadage. Omaize nagamba Makula. Ali kabya amaziga. Oli mukabya musayi. Kati Sakira jala kulejiri jimu. Oyo alinga goja atayide. Nayo kimanyi Sakira talina business mu Uganda wano. Wangambye akwatanye kubo lyawe natete. Eyo business yo kajja ina omubiri gwe guno. Chatunzi nnyo. Gwelinda ngina musabire duwa bajja mukuba mugaba. Nja musalira. Business yaji kuba bwe bipapi. Bana Sakira mugambye Sakira olunaku lw'ettaka. Yetala. Nekatika katika mbuzi. Umaru yalwa yakute Sakira nga muyingiza nje. Nenga te Sakira mukambuzi. Watu we chali chiti. Mukwano mwaka kasero manye chaliwo. Umaru atuuka agamba banne okujja. Sakira abitegera nti aba family bakoze eki? Baganye. Nti abazze bonna okuyingira ennyumba. Ba mikwano bano baguze mmere kukata bana bagule mmere okitegera bokutotala beba bakukanda bana bokutotala nga banyu no ekitegeza this is what they call okuyingira enju ya viewers ene nyumba twayingidde ya viewers kubanga tewali yategedde wakika ngati no kankusese olabe ennyumba twaganza okugenda okola omukolo ng'ennyumba mpangise dina nkutidde Nyumba yabadde mpangise. Choka material baba banja kwa diweya. Yabadde ya somero. Kutidde. Nyumba yabadde mpangise. Kutidde nange nyini mavivi. Era Sakira yabadde amanyi. Sente ngenda kwata muweyo ko kuzettaka. Asobola okununula ebizibu biri. Azezeko. Baba. Kuba nawulidde bagamba nti Coste yajja abantu e Masaka. Basigadde babanja. Kituufu. Niwe bagamba waliwo omwami yajja yagira. Kati kankusese. Baakubira omuyimbi waffe. Mary Butter. Nibera byanja ate gwe manager. Baakubira omuyimbi nti agenda ayimbe. Akoye. Omuyimbi n'agamba siyingira buyingizi nnyumba yonna. Okitegedde. Kansooke nnoonyereza ennyumba kijja ngendo yimbira omukolo. Al-Keslan. Omuyimbi n'ankubira n'agamba Makula. Ennyumba eno ngiyingire. Ngende. Nemugamba Makula. Nemugamba omanyi Butter togenda. No mteraka watano soko flecho olya. Nemugamba Butter tetuli wate kuyimba ku buli mukolokolo kugamba nti tuyingire ennyumba. Omukolo gwa kuyingira ennyumba okimanyi ennyumba baziyingira yingire. Nekambuuze Makula. Sente gwozijja wa. Ezo. Kubanga kisinga oluma Sakira. Ne gundi ono. Amina. Igwe. Sente ozijja wanga ate bo. Bali mu luyimba lwono mu Jamaica bode to bode usanga. Bode akola mati Shakira. Nachusa nenga banda. Baba ngeze nyimbe zili international. Ochitegera. My father bedroom body. Bedroom body genza body. My father bedroom body. Bedroom body. Kona. Babela bwezo send me the pillow that we want.
So baby, I can be me too. Ne Sakira. Sakira twakutegwe tutya. Nayo mwana Sakira atambuza omubiri. Kugambye amache akababa oyo mwana Sakira. N'abakyala yamubuuzizza. Naye nga gwo omubiri ogutambuza kubanga ne waneeno mu LC abaana we bali abasobola okugula. N'abakyala byamugambi. Namugamba wa defense wali muto. Namugamba wali defense oli taguze wowe. Finance. Nkutidde. Walwa nyimba zempulya wano nga kyeka abaana bazikubira bo. Kati balimba lwagula video. Okwepicha. Jangu tugende mu kwepicha Sakira. Okwepicha. Jangu tugende mu kwepicha Sakira. Ekibunsuli. Naye omwana Shakira. Ekibugina. Tunagenda okulaba nudes zo. Nga mukwano empompogoma katono. Kati kagamba ekintu kimu. Oyo yajja okuleetera abana Uganda okugamba nti ensi y'abazibe. Buli alirabako ngeriiso liziba. Olaba tanyuma kulaba nga ali mu Saliya. Okitegedde. Banenze Sakira simutegeera. Kyokka nombisa olaba Sakira oyo. Bwe bakolanga emikolo gy'abantu. Ng'agenda munnange ng'anyumya okufa obufi. Anti otegedde ayitawa. Kyokka ate ku ennyumba ye nga bamuyingiza eyiye. Yaganye. Mukwano tiyanyumiddeko ddala. Anti kyeŋŋamba. Anti wagambye kasita akwata kuli nekkuba eri opposite police Nateete. Mabiyita oloovu okugwa eri egundi. Bambi. Gwe. Naye abasajja bawasa. Nedda kyangu nnyo si buli boda gy'olinya nti oba manyi kyeva kijjeeko gwe okutwala. Kati ne ka pressure ka internet kano. Sakira kamuvuga bubi nnyo. Kamumalako emirembe Sakira togenda kufuuka nze. Nenze kagambye. Ayi togenda kufuuka ono. Anze ndi wala. I'm far way better. I'm far way better. Era nze nsobi gye nkugambye ne bagamba bugambi ndi mulago. Tugeze ndi mumbeera mbi ndi mulago. Nabagamba Sunday Sakira owe butambala. Yayinza okunywa n'owona. Mbagamba nkozeko kye nkoze. Tosobola. Ankutuke. Tosobola. Kunsi kyalina kye njagalako. Nze ne bwendo tabula osinga Sakira. Unveiling akakaya bwadi. Nje kumugamba fire! Tekibaawo fire! Naye okimanyi abantu bankubidde amasimu ne bangamba twakulayo ku ggombolola. Ne bangamba naye okoze kyaki? Ne bangamba naye omanyi Sakira abantu abamu babanja. Sakira ne gundi ne Amina. Abantu babanjera abantu emisango gigenda kuzuukuka. Anti nageze n'empulya nga bagamba mbu ebyakuyisiza ku ggombolola. Gyabadde emisango gyakubanga oyogera ku ki? Ku Sakira. N'engamba lwaki toyogera ku boda gye babba. Boda gye babba eyo. Nabadde ngenda gyogerako. N'engamba boda yo sigenda gyogerako. N'engamba n'abakyala ne mugamba naye omanyi amazima gali nti abaana bano babbi. Baba boda. Mpozi yali ekyala. Yali mu kala ya bbulu. Bbulu yu ekyala. Buno busiti obupya. Obutono. Kyokka bambi abantu bangi baba banja. Bajje. Abantu bajje bantu. No kasatu atizudde nti bagenzi bakugombolola. Naffe kati batwale wanna abakyala. Tugana batwale wanna abakyala naffe buli alina omusango. Odde okumaliza empapula ze z'ettaka. Nazimaliriza. Ozimaliriza toddayo. Wande tuwandizeeyo ne bana babanja ne bajjira ku ggwe. Mukwano zaabadde awo nga ziggwera awo. Mikwano gyange muzonga ne wallahi nze nkubulira ekintu kimu. Mukwano gwange alizunga nanditira Sakira mbu yoyo. Anti bajje baba muleesi. Mukubenda be bagamba mbu agenda kugombolola. Si abannombye. Bannange Sakira malaya. Nedde ekigambo ekyo kiraba. Kitono. Sakira gwe. Abaana bampadde amawulire. Sakira. Kino ekinyonyi mu Luganda bakiyita batya? Sakira mpungu eryakubire. Oba Amina kale. Sakira mpungu eryakubire. Ani somanye edde ebyo mu Amerika nejja nekkutira ku by'Ekampala. Ne bannaye. Ne Sakira ogenda kutuuka ekiseera nga ne bw'oba oyambadde ovulo omuntu omubiri agumanyi. Agulaba omubiri. Nakati tuguba abantu bagumanyi. Nakati bagumanyi omubiri. Neteri muntu ali atu ne banna olaba Sakira wana alabika bw'atyo olwo. Olwo nga yeyambudde. Lowooza wamuwa booster. Era ngenda mu bambi Sakira nona matama booster. Alina. Kubeta malira bekaliyise. Alina kuba nalaba ku mukolo nga wana alinga alidde. Yali anyize. Bwanyiga azimba. Yali anyize anti ebintu tebyajja. Amannyo gasinga ebintu obungi. Amannyo ga gundi ga Umaru. Gasinga ebintu obungi. Umaru yatikanya amannyo ku mmotoka. Amannyo gali
bamubuze ente eriwangala ekazi y'omuko kakati leta kino kwegamba n'abantu kuyingira ennyumba baalya nnyama nnyo kugambye abantu emmere obwa abantu baakaabira enjala ku mukolo gw'okuyingira ennyumba emmere yaliwo nyabo waliwo awo Sakina we yayimiddira emabega nga waliwo juice emmere yaliibwa ku saa 12 ez'ekawungeezi obadde ki n'ekirala waliwo kye bagamba nti owa juice baayogera naye n'atabula ka juice ng'owalusooka yiwayo gumu n'ogumira w'oli handi jukira mu kuyingira ennyumba toyi yali munda ng'okugulubaguluba toyi waliyama ku mupiira gwa chairman ate gamba n'abayizi baali okola olunaku baali bawumuddemu naye kose era ku ssomero kubaako abaana abalala abasulako so n'okutataaganya abayizi kyali bagamba omusika wa taata ku ludda lwa Sakira yagendako emmanju mutoyi y'essomero naye yavaayo akyumanga kayu bagamba kati tujja kugendayo tulina kulinda tuyingira ennyumba netuyingira mu y'omunyumba naye nga abantu kulikayo kugombolola navuddeyo abantu bayongedde okwagala abantu beeyongedde okunjagala abantu ne bongera okuvuma abantu beeyongeredde ddala abakuvuma n'ofuna abakwagala naye gwe naturendinze nnyo Allahu akbar maswali bannange mundoope nga kugombolola nammwe nze nkugambye nzaddayo ndoopa nkulope ndoopa tugendewo yo n'abakyala namulabye n'abakyala muntu mulungi nnyo salako mukwano n'abakyala muntu waffe Sakira tubagamba mukole connection oloopa omwana ewa maama we oloopa otya omwana ewa maama we wabadde oyagalayo wabadde osuubira ki Sakira mbu siginicha gyataddeko temala bayongereko n'agamba emala siginicha esigala siginicha kati nokankusese waliwo n'endagaano gye twakoze Sakira omanyi nze olaba nze makula ntegeera nnyo twakoze n'endagaano kanjikulage kati bo nga balowooza bagezi nnyo anze ku TikTok twagikoze ng'angamba nti nze Nnaalongo Makula taka ku Sakira nani ne Amina wamu ne Umaru ne Twaha ne gundi wamutaddemu oli eyali avuga piki yago y'amasanyalaze nemala nenteyako Nnaalongo Makula ono ne Nnaalongo Makula bwe tubanga tuyenze Sakira ojja kukkiriza nti nabadde waka anti neyataddeyo ku kibanja kuba atadde anti yayawukana n'entegeera kati ono ye mwogezi n'omulenzi oyo banna omulenzi ono tategeererako ddala ono mwana yabaaki tantiisa mwogerako oba yabaaki tesobola kuddawo nenjogera ku muntu nga buli kimu kyolina mu bulamu it is just because of contribution buli kimu kyonna kyonna contribution I don't take you ennyumba contribution business contribution mbwalina akaduuka n'omukyala yandiba contribution mukwano omukyala contribution ennene ngamba singamba washigama no mumikolo mbadde era nayo yali contribution n'omukyala ayinza oba buli kyalina contribution oyo buli kimu n'essimu gyakwata contribution I can't talk to people such like that mazima bambi era kyobola navayo neneetolera obusiraamu okwogera ku bantu ng'abo baide kati obusiraamu tebusobola tutula ne bujjako ne bumamulako bantu bamumanya tebusobola ne bafuuka bannampawengwa tebasobola naye nga omuntu munnange buli kimu ali ku contribution Nnaalongo Makula kulikayo ne Nyampuna naye olaba ebiseera bisinga woofukamira ojjukiranga lwaki ofukamira kati nze wenabadde nga buli vidiyo gyolanga ndi ku ttaka nadde nebaza mwami wange kunjagala bannanga omwami wange anjagadde nnyo Allahu akbar ati nze omwami wange yansasula n'okutuula wano ndi musasula omwami yampadde dasenera nga bebi genda okole nze buli wonda bamukamerawo nti bamusasule so nabadde nina omwebaza nti owekitiibwa webale nnyo taata muko tukwebaza bambi wallahi webale kulabira kyanyinafu kanzirayo ku ttaka nebaza omwana bannange kati buli omuntu abanga ku ttaka nga tufukamidde muko ngamba muko nirago ntwala manyina nyamba tomujjuzenga buli kyalina alinja kikuwa kuba mutima gwe besoganga bakola ki bwe bagwabula kakati kyawamanya wanda banga nga nfukamidde n'oba scrolling esimu nondaba nga nfukamidde
mba nfukamiridde bba wange omutima gwange guba gwebaza mwami wange nti mwami wange nkwagala nnyo webale kunjagala so kati okufukamira sani it is okay ate ofukamira ofuna ate ndi mukyala muganda amavivi tegalimba nze nina obujulizi amavivi tegalimba nina obujulizi amavivi tegalimba nze nina obujulizi mwabesimba makamwiraki oli mumaka tolina wadde gundi kasi mulungi mwe ayina ebbina afukamira okitegedde nga sirina mufiruta nayongedde okakasa nti ndi mulungi bawange yabadde kuba n'abakyala kyemmanyi tamanyi bya firita yakutte mukwasa bantadde mu nnomo bawange yabadde kusimunaga naye ajati niwayasa nnyo bambi ate mu nnomo wallahi ndi kikazi kirungi mashallah nnyo allahu akbar omanyi kati yegwe mukyalo omutuufu omuntu gwasula nenaafuna ebiroto bino wammanga babagitunuzamu Shakira anti ngamba kati gwe omusajja bwasula naawe nagugumuka ekiraba aloota bino ebiroto wammanga ali ku check-in ali ku custom z'amawanga malala ali awo bamaliriza kizimbe kye naye Shakira buli musajja gwafuna oloota ente ekutomera bagwa ne basiranira ddala anti ngamba ebiroto byolota olinnye mu balindolawo bakututala bagenda kuddamu supply nga emmere kiwemu ebbanga ttono munnange ambadde njagala tukwate enniya yaffe gye tulinawo tusooke tukube ettendo tusindika amafuta eri omuntu omu once was a minister baba osegedde kitegedde munange omwoyo we ali wano kati muwulira ali wano yimba omwoyo yimba makula ali wano kati wangitenda omwoyo kubetendo ali wano kati wangi omwoyo ali wano kati yimba omwoyo muwulira ali wano kati Batimayo teyasirika bwe yawulira nti yayita agapolisi gamugamba asirike Miriya ye teyasirika omwoyo we ali wano kati Mukama Katonda taata tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde olunaku olwaleero ne tusobola okubanga tuli wano tutudde tusindika essaala eno erimu amafuta ag'amaanyi gakwate gate ku nsonga ezo twageza obulamu mukyala bwe tuwa ekitiibwa mukyala mukulu yavaayo n'ayogera ebigambo bye tulinamu essuubi n'atugumya ne tugamba nti gwe tulinawo Mukama Katonda n'okola ekyamagero Mukama nodda ate omukyala gwe twalabanga ayogeza amaanyi naddanga ye w'amaanyi n'amaziga gafaseeno Mukama Katonda kyatuma weeyoleka Mukama omuntu ow'amaanyi ate gwe omunafuya Mukama teyandibadde gwe taata n'onafuya omuntu n'alugeza agamba why don't I get some mercy you put me in a mercy why do you not accept my bail ne tugamba Mukama olaba Yosefu yali ani ono yakuba Goliyasi olaba oyo yakuba Goliyasi kati Goliyasi yoli twali tumanya akubye Goliyasi n'omufufugaza amaanyi gatuwadde gatutadde buli w'amaanyi avaayo akakkana yasose nagiyita kasasiro kati erinnya alimanyi besimenti Mukama bwebale taata bannayuganda wabalaze waboolesezza nti ebigambo ebimu bw'ogamba nti makalata oba otegeeza Masaka yogera ekigambo nti Masaka makula todda mugamba nti omufalasi nga ndokimanyi ndi mufalisi yogera ekintu ng'okimanyi nti essaawa yonna we kijjira kituuka yaramaseketerebo yaramakakakaka rebrozata yaramasenderebo yaramazambeke Yesu taata kabaka nguli osumulula taata ebintu byonna bite sumulula taata ebizibu byonna sumulula endwadde mu musango ogwo taata kwata empaji bwe yakwata empaji ensi ya mupiira bweti n'ogituuza waggulu gyesembera gisinga yenyenyamu eti twandyekanga ng'ensi eri ku ttaka Mukama Katonda taata Yesu beera nange abeere nange nnyo makula gamba nti Yesu abeere nange kuba ettendo makula bwe yakava mu kuba amavivi ne tulaba nga ate abadde akubya amavivi
ate yasinzo tuleninga mukama kole ekyamagero omukazi atabadde mu filita ng'asinga aliko makeup okunyirira mukama katonda swaza abateeka ssente ku ofiisi z'abannabakyala basika omuntu bamuteeke mu kaduukulu ate ne bavaayo nga n'abakyala mukwano gwe n'amugamba nti ajja kuvanga bweru awoze yesu taata yaramasenderebo yaramakakakakaka faya nangirira omuliro shakira nkulangirirako omuliro wumalu nkulangirirako omuliro amina nkulangirirako omuliro na yonna gye mujja emmere yenjupuli eyo ebutambala ne mujeta mukatale k'okutotala balangirirako omuliro gubookye muzikire mwawukane amina nene amina ya rabbi kimwe eky'ekkumi kimwe eky'ekkumi bakiweereze naawe gwe nsabidde munange mama Milia. But here you get this man and his wife and their son who think that the NR National Resistance Movement Party is the only thing that is good for Uganda. That anybody who is not in that party does not love Uganda. Does not deserve to is not good for Uganda. Leave alone even take over. Even we who don't want even to go in the takeover, power, we are not Ugandans. We don't love Ugandans. It is only somebody called NRM, and within the NRM party, who is a Ugandan, who loves Ugandans, who thinks good for Uganda, but the rest of Ugandans who don't, who have a different alternative view, are the enemies, are the bad people, are causing trouble, are going to kill the nation, when in fact it is known that they should officially be accepted as alternative view. So when I don't fear anything. Naenda mulabye nga apondose. Yapondose bambi nakaba. Kasasiro yategedde nti ye basement. Basement ejja kukakanya abantu bangi. Naye atusobola. Atusobola. Olabina bagamba bwakaacha amamamera. Atusobola. Okagula kamenyeka. Katumenyeke bana atuyunga. Bana Uganda twali twachama. Omwana ali mutugolola. Simulina akwede tafasi. Tunagenda oyingira mu Uganda empya. Eriwa. Twagitandise owoze empya. Bakwatidde ku goli oyito w'ekitalo. Aroga mambo Uganda empya. Mare manyeri mukubejja. Twagitandika nga tebumanyi. Tuli mu Uganda empya. Tuli mu kwerula makubo. Kutema mpenda Agali fanisira ku Uganda empya. Uganda empya tujjajja. Era bulo ninya boda. Anvuga mugamba tudduka nnyo. Njagala 227 nabe kigera budget. Naye nga abatwadde obuntu buno zino supplements. Zigira omuntu yenna ali eyo myaka 35 kudda waggulu ng'oli omubiri gulimu yege bw'oba oyimuka amagomba gagira kapa oba omanya obulamu olina ky'obulamu okategeera empeke zino tuzirina wano ku executive media okitegeera kuliko ez'amagumba abaana n'abato abaana n'abato ne zino abazita batya gamiz eno ogigayo oba oginuuna okitegeera eyo yakumira adult energy oshegera 2 a day ozinomira 2 onuna 2 kumacha no lwe babiwomere sote wabansonga lwacho batogira buli lwakuna tuberawo kubanga tusabukira ku buli nsonga ffe tusala maaso onaku lwayo tusabukidde ku munnafu muna muyabade kugombolola tetuliko tunonye gulire nga waliwo eririwo era nze nategedde ogenda kunsabukirako nazze nkimanyi nti era nze gwe bagenda osabukirako teri kunoonya gulire nga waliwo teringa wooli nga waliwo atulendinga nakkiriza ndi w'amaanyi ennyo mukama wa buyinza ndi w'amaanyi abantu bantaddeyo munangere bawo ne bawanika Shaira Price nante Shaira Price tamanga postinga bintu bya kisirusiru nzo kuma abantu nabalabe bakutereddeyo wabadde oli bweru nenga bagamba ate bamuwe ettaka lye okitegeera
Free makula. Bambi alhamdulillah. Yongera kueleza bantu. Kwebaza abantu, mwe bali kutulaba, mwe bali kulaba executive media, mwe bali kunjagala ng'omuntu. Ne sabuka bebale nabasabuka. Mwe bali kulaba. Kuba byatandikira wano. Kubanga ensonga zino zonna zonna ezitaka zava wano. Naye sabuka y'amaanyi. Yo! Kugambye. Bula sabuka. Allahu akbar. Kugambye oboli yagala sabukira ku mujjawo. Tugambe bugambe musabukira ko. Tugambe musabukire ku gondi. Gweleta bulesi tusabuke. Ali omugo tosoba sabukirako. Yakutekwe NTV. Oyo yate tusabola. Na abasigadde. Oyo tetusabola. Kuba mama tubakuba amamwa. Oyi mama gwata ta basement. Aleka. Sala nagirowozaako. Abana ba. Mami yagivudde kati no anko naye yazze. Mami anko wa mami. Nagamba sikutya naye nkwa kitiibwa. Ningamba anko nayinza okugoberera. Bajja bera mu kiyosiki biringa amubuuzaako oli oti eyo. Bajja kugoberera. Bali badde bantu bakulu ne beewa ekitiibwa. Nga bebe emyaka nga wegigize. Kuboliza kyalina gyakufira oli mwana muto. Waliwo emyaka egitakirizibwa genda mu basement ng'ojja kufiirayo. Nawulidde biri South Africa. Batuuseewa. Bambo babaweereza ennyonyi naye simanyi babagiweereza ddi. Nabadde mpulira nti South Africa yatandise ddala bw'atyo. Babagobayo. Bagobayo ne woba olina ebiwandiiko. Ate balinayo business. Simanyi bwagenda kakwanzi banga badde akola South Africa. Ng'alira giiti. Iye. West House. Iye. I love voice changer. Ora gova ku mwami wange. No, buza imijeno. Mukwano kyabamanyi omwami wange. Jabadde akolera emyaka gyonna. Musajja wange bwaddala wadde. 18 September, laugh out loud with Sarkis and Cucumber tugenda bera ku club Brigato. Twale 2 5 meza ya 5. Tujja kujja. Pyantu awaguze meza. Njagula. Chiwed. Eyo meza sha kati we siwagira gwe munaye gwe tusabuka naye nawagira. Sobade tubagamba mulabye emikwano. Mulabye emikwano. Atenze emikwano sije jantusiza kugombolola. Bayiza we. Wagula akataka mugabane mulime oli nayagala teteka ko bijja. Tuteke bamwe musimbi banafa abapyantula bamuyita Senga Nalongo Makula ono enyinyi antudde wano tugamba nti omwana w'obuwala tokkiriza kuyisibwa mu maaso omubiri gwo guwe ekitiibwa omubiri gwo bawe ekitiibwa gwo omubiri oguteekebwamu ensimbi okategeera omubiri guteekemu essente gushanane nga muntu omu yagulabako mumala kuwaawukana mulala n'agulaba ushega temubeera nga bano basakira kondakita nti bw'atikka ow'emmakindi asobola omugiramu ekibuye namugamba olinyawo kaboda tudda ku Ntebe Road. So omukyala jangu wefulire pyantula opyantula omubiri gwonna osegera ekisenge kibe nga kipyantulwa bupyantuzi. Abamu bale kati Sakira yalemedde okugenda ku gundi ku mukolo guli gwe bakola after ennyumba ng'akimanyi bulungi teriyo tuzzi otuzzi tewabadde kati nga bana Sakira jangu ogule pyantula ne kati Sakira alina gula ttaka Kalamoja era nga mulizungu tugamba dulayest Sakira hottest omwami tobeereyo ng'oyisibwamu amaaso bawuyita kasajja funa kumanya ewaka nga bakuyita Uncle His Excellency Chairman akomyewo osegedde jangu bakweterera nkwasi tokoma kwasa bitundu ne TV waka bwoba onyiizi gikubako omugo gwa Musa nejjamu olwo layini. Owai wabaddeyo ku Mirembe Beddings nga gulawo branch. Bambi kamaama. Bambi mukulikeeyo. Yaguddeyo branch. Bavuddeyo ababaddeyo. Tewabaddeyo. Mpazi wabadde kugombolola. Saasobodde genda. Nange sitedde bambi se bambi. Ndonza omanyi kati we byatuuka. Baati bakwise. Tunyezezza bangi. Tuuka ewalwe bakuba tripod. Naye nga tumusanyukirako bambi. That girl is hard working. Era twagala okutwala okwebaza. Katonda amukwatiddeko ate era yongera omukwatirako ekintu kino akiteke ku level ate endala okategeera abaana b'obuwala batulaze ku maanyi okisegeera so ali awo makindye so katuwezeza branch zaffe nange temunnerabya byendimu naawe byotuma ndi awo ku Totala ku kizimbe kyammwe
mulabanga ayitawo yeta omulabanga ayambuka bwakidde n'ebifulusi by'ebimere tujja kuwagira abantu bakuba business maaso abasabale bannyabo gwe nayagala ekintu nga kidiringiribwa maka as in beddings I'm around I'm available click on me nkola delivery kibanyampula nkikwata okwata kibanyampula are you serious oyagala mufaliso gwa 65 otandika na 3 ogasibako ne receipt yo tolimba nompa receipt na swala mufaliso ogutwala omazeeyo nimba nkutaasa anti sosoba banuganda oyinza olambula ennyimbo hizo gatwala mufaliso nengira mangu pyantulirako ngeno munnaye bwensa aleka munnaye toterera kwasa ku mufaliso gwange ogenda okwagala okugudolanga nakuteekako dde emikolo why banna nze nali manyi baavu be bakaaba ne n'abali obulungi bakaaba naye gwensa ogimanyi waliyo omuntu omwalaba ebintu byatalabangako waliyo baddekaawo n'olyanga ennyonyi okutumira eduduma mu mutwe naye nga teriiwo nobanga otudde mu nnyumba olaba tv nevaawo ne wajjawo omugga kisoboka nobanga okutta ekikopo bwoti onywa nekifuuka omusono agenda kukubojja n'okiwummuza kisinzira oyise mu bulamu ki okategeera gundi his excellency waffe right speaker of the parliament the 12th parliament or both bambi ayine bizibu yavuddeyo nabigera nagamba bannaye what's going on parliament everyone saying there's witchcraft but I know somebody who is above witchcraft. That's the person I believe in. He cannot give me the opportunity to set my foot there and he disappoints me. The God that I believe in cannot make a woman pregnant and fails to give that woman the strength to push the baby. So I'm now pregnant with some changes for Parliament. Pray that these things come to pass, that the Parliament of Uganda will have a lasting impact. They will say there was one man who came from Bukedi and he did A, B, C, D for the building of this country called Uganda. Whether they will take witchcraft, whether they are kufuaring Mindi, that is nonsense in Jesus' name. What's going on? The office you gave me, shakes, yenye. Na yenga bikakasa. Yes. Ainzo bali mu bine biroto by'abakafeero. Alabe enkima. Alabe embologoma. Ngazimuko. Babantu bagale bifo byabwe. Anakonda, gwe Uganda tulina mwana konda. Yayita mu office bweti. Nagira bangayita weti. Neteko omuntu omudinisa ne mugamba osaaga. Both ave mu kifo. Eyayi. Kifo kyali. Bwana gawe mbija lwa kifo. Anti kati kijja mu office. Ave mu office kale ba mu kifo. Bwoteke office kije mujenja ngale. Abula bakula bano jakunda kugombolola. Radio lino ddala. Bana Leka ene gombola simanyi nyiza nayitambu isipaka mbesi. Tene kutisha nnyo. Just impose dawo tajatandika kugobagana na mbwa. Nenga le nyini tachali na myanjirirawo gamba ndi ashika moto yoyo. Ne yali mwalisti. So totia. Ole tuli basiru. Mira kunze. Eno bajita sabuka. Tuino sabuka. Nzendi timu both. Right speaker. Nayo laba bwabanga ine ebintu bitategeka byalaba. Office ajivemu. Afune ndala. Afune office endala. Achiri kuye kati. Ati newaka bwenegana newaka. Then ave mu kintu kyalimu. Yakugumusha na mchalo nga kutejambia. Tata wa yesabireko. Asabye yaguze ne Bible. Ageneko mbaseka. Walo ne seke yazze waka. Kati goloza buzibu buvawa. Obuzibu tekyali bali kinene nnyo nyenze ndowooza obuzibu buva tomanyi buzibu obuva gwe sina butegera ebuva owaboda yaŋŋambye nti yo obuzibu bulaba buva mu kifo ky'abasipiika ekifo ekyo nange njala kola kunoonyereza oba kyekyo awe buva nga kyekyo naye bwebubanga kyekyo abadde honorable nga tabiraba addeyo mu bwa honorable no ekitiibwa kyamuweebwa
Achigane. Toyinayo musawo. Kuba kati gwe mu bizimbe mwe muli. Nawe njuola bembwa. Wewe kubiza wano makula. Niyo laba anakonda. Sina kyenalaba. Kati toyinayo connection tu. Tutereze speaker wafe kuba fe tumwagala. He's a good man. Tunachamukolera. Lwa kubaye baba speaker ita jakku. Nenga akedde okaba. Antu babeerayo nga balina ebizibu byabwe. Alinde kufa. Alindemu. Omusajja twagala mnage musibako bintu mbusima yagano mirende ganedda. Kaveyo kira amazima mpanye waliwo ebimulenga. Ne wallahi nakiriza mu nsi wano buli wamu waliwo eddogo. Gwe abantu bujja tubasibako ebintu ntibaganywa mmira eddagala. Era munnange. Kati omuntu w'essuuti kiki bakikuloza munno. Nze mbadde manyi fe abali mu byaffe mbiyambala tugende fe abalizunza. Omwana asiba akati mu kooti okanyagula omuntu butava mu palamenti ng'ali olwakati. Naye lwaki bakola ebintu ebyo? Simandiako kyolidde genda n'omulala gye. Nibale mule oboso mumuleke. Bamuleke musajja wattu. Muleke akole. Yagambye alina ne wabanga agenda kuyisaawo teeka omumane kuziba. Olimba. Ajja mutwale. Oyina? Entwetwe. Isiza wagira. Sianze disi. Nze. Mama tuyina twali tutambula ngendo kugira omukono bwe nti kwate ng'obuzi. Wali ogeze entwetwe. Ajja tugende twogere ebintu byangu. Kata benga katudde mbantu ne bavaamu kusabuka wano. Sina gyendaga. Nkimanyi. Bannange owangalidde musabuka. Wajjo mazeeko. Sina gyendaga wano kusabuka executive media na Jan mazeeko. Nenange nembera omujje entwetwe. Nga mutwalira akaayi. Nawe onywedde. Ontova buli ajja yagenda takule. Bayite mu lutembe. Sawa kati wawambira ddala wano. Saawamba. Nasimba enkizo. Bana ba executive manje banatudda kubanga ffe tetulina gye tulaga. Agamba fe abanamanya gye tunaabadda. Kuba bo twandibagobesaawo yonna. Tubaddira mu bigere. Era bagana ne besigazza ne babanga sipiika obozi. Niwera tikola bannakonda mu studio. Wali wuwo nkuwaddewo. Wano wensinga okwagala. Real time is Mimi. Ati gwe Mimi. Osheged. Nze producer. Ate tuba tumachinze uncle ne auntie. Osheged. Puli lwakuna saa 12 tubera okusabuka. Sabuka bwe wale kutwagala. Bana basabuka. Ate bana abana batambuza akantu. Ate kati batandise n'okuva ku YouTube kati bajja ne ku TikTok. Sabuka bana makula. Mukyongere mu amaanyi. Namwe nabansanga ne mungamba tulabire ku Shamimu, Zube, mundabire ku Nalongo makula mbagambi. Mbalabye babano. Ne wamanjagala nnyo smilinga. Nnyo. Ate smile yo. Waliwo boda boda laba yayingire gundi omwala. Pananga abantu bagamba njagala oyina smile nze sinyiga. Nange ntabula. Olabe ntabula bali ebyo lonza agiri ku oligino. Ajana badde mugodi eri ku lukiiko. Munnange nga bagamba mbunyize mbunganya okunyiga. Wamanze nyiga. Atonyiga. Mbunganya nyiga mnade nyiga. Olaba twali kulumbera omwami woli yasooka. Ngali wali bamugolodde n'engoseka. Era mba nina okuseka kubanga nze iba binsesa omuntu. Kati olobana abokwegayirira ate twasamiraga mwaga agabula. Bantu ebutambala tubaagala nnyo. Bana until when you see us tetumanyi oba akatandako tunakakolera kugombolola mukama yasinga okumanya. But we fear what they don't know and we hate what they fear. That's what they hate us. We are the Sabuka. Yes.